weewaawo abangi kyebeewala bakijjukira mu buzibu empaawando ziriwa kwa njala. Nabategeezaako nti Kamirabugobo endirira agifuula vvu okufaananako nga liri eribeera mu mbuga ya Kalimagezi. Ate mukuba lwokyo Kirimambule yajja eddondiro mu kyogero. Seerulya buto teyeetuma, njala yeemutuma. Kale nno ndabiseeko omwana ow'Abambejja wano ate kubaako byennambulula ebikutte entimba n'emigadde. Twakwanagana Masogola, omusogozi akoma ku kikanja, naye tuli kati Butoola, Malusu Naddokooli, mwenna yonna gye muwangaalira, gye musinziira. Nze Munnabusiro Sava Bosa Musisi mmaniriza ku mukutu guno Olulasangeye. Omukutu gwa lulimi Luganda lwokka, ennono n'obuwangwa bwaffe n'ebyekuusa awo bye bitambulira ku mukutu guno. Kale nno nkusaba okkalire tuwulira ddala budeewe obw'ettogero mu luya oba oteere okufaananako ensuwa bwetereera mu kiteeko oba ntudde buleku mu njaya, tulabe engeri gye tuyinza wamma okukulujjusa eya Ssebadduka nga n'abakuluŋŋama bonna banyumirwa. Kale beeyanjulidde mpozi njagala okubategeeza nti Buganda mu birala bye njigasseeko ettaffaali oba bye njikoledde ng'oggyeko okusomesa wano ku YouTube n'emikutu emirala, nawandiika ebitabo bino. Ekitabo kino bakiyita Olulasangeye, kino ekinene kya mitwalo 10. Siraba nsonga lwaki gwe muzzukulu wa Nambi obeera eyo n'otongojjeranga agaziisu mu kyaliko nga tolina kitabo kino. Kiba kyekyo ddala ddala. Kino ekitabo kya mitwalo 10 bwe giti. Oyinza okulowooza nti nno nnyingi, naye munnange ogenda kugula kino ekitabo okisoma biro byonna byeyana bisiibo. Ono bwino gw'ogenda okusoma n'ab'omu nju yo bonna obalekere basome, abaana n'abazzukulu. Kitabo abantu bakwata ensimbi mpitirivu nnyo, oli n'akwata akakadde obukadde 2 n'abuteeka ku mmeeza nti alaba abayimbi, simanyi alaba comedy, bino biddiikuula ebizannya comedy. Naye ng'okwata emitwalo 10 agulemu ekitabo kino akugamba nti okiseera. Kati tegereza ensi gyegenda oba wa gyeraga. Kino kya mitwalo 10 akugamba nti ekyo okiseera, naye agenda okulaba comedy ebyo ebyabakazanyiriza ebyo bisesaasesa ebyo, n'akwata obukadde 2 n'asasula emmeeza. Be bantu baffe. Kakati ffe abategana ennyo ku lw'ennono eno, olwo baba batumalamu maanyi. Kimala amaanyi kibi nnyo 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 nnyo. Ensinga eneggwamu ensa olabira ku bantu kuteeka ssente mu bintu bitalina makulu, nga bino eby'amakulu byo tebaagala kubiteekamu, babitya okubiteekamu. Kiruma, kinyiga, naye nze mbagambye mugule ebitabo, mubigulire abaana n'abantu ab'amasomero, mugule ebitabo. Kitabo waliwo n'effumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo weekiri kya mitwalo 3. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 nakyo weekiri kya mitwalo 3. Bassekabaka b'ensi Muwawa era nakyo weekiri, nakyo kya mitwalo 3. Kale nno bantu bange bwe mbagamba ebintu ebyo mubiseeko omulaka. Mubiseeko omulaka. Ate era mufeeyo mubyefunire. Ensonga nandazze nnyo, naye ensonga gye mbadde ngenderera ennyo okwogerako oba okubagamba, waliwo ebintu bino tubyegendereze nnyo abateekateeka emikolo naddala.
abateekateeka emikolo naddala egy'amasanyu, emikolo egyo egy'amasanyu egyo kukyala kwanjula na kwanjulwa egyo. Ekisooka, Nazzikuno ng'Omuganda takola mukolo gwa ssanyu, bino tikukyala kwanjula na kwanjulwa, tagukola nga waliwo ennyimba ezitannaba kwaba oba ezitannaba kwabizibwa. Tulindako ennyimba ezo ne zisooka ne zaabizibwa. Bwe zaabizibwa olwo ne tulyoka tuddira emikolo egy'essanyu nagyo ne tulyoka tugissa mu nteekateeka oba gye muyita program. Naye okusoosa program y'emikolo egy'essanyu nga mu luggya olwo oba mu nju eyo mulimu olumbe olutannaba kwaba oba kufulumizibwa, ekyo kibi, ekyo kibi. Ekyo Nazzikuno nga tekikolebwa mu buwangwa bwa Buganda, tekikolebwa. Era tulina ne bwe tukiyita mu Luganda kye tuyita okuzza amaziga ku bbali, tukiyita okuzza amaziga ku bbali. Okuzza amaziga ku bbali kyeki? Kwe kuteekateeka omukolo ogw'essanyu ng'okwanjula, kukyala kwanjula n'okwanjulwa. Embaga egy'emikolo gw'oteekateeka omukolo ogwo nga waliwo ennyimba ezitannaba kwabizibwa, kikontana n'obuwangwa. Ekyo kikontana n'obuwangwa, nkibagambye. Ekirala, twerinde nnyo Nazzikuno ng'omuntu bw'aba agenda ku buko kukyala kwanjulwa, omwana omulenzi taata tagenda, taata w'omulenzi oyo tagenda ku buko, muzadde azaala omulenzi oyo tagenda, bataata tebagenda, maama tagenda. Ate oba ekintu ekyo kyakakatanga nnyo ku mwana omulenzi, bannyina ne baganda be, pozzi n'emikwano gye abo be bamuwerekerangako. Kyova olaba bwe tubeera wali tweyanjula nti ffenna tuli baana, tuba baana, mikwano gye ku kyalo be bayinza okumulinnyirako mu musaayi ne bamuwerekerako. Naye bano abakadde, abazadde tebagenda, tebagenda. Ekintu ekyo tukyerinde nnyo. Ennaku zino abantu abamu bawola seepaka n'agaana, bamugamba tojja kugenda, tekikkirizibwa, naye n'agamba nti kisoboka kitya, siyinza butabeera waawo omwana wange nga bamwanjula, oba ofa ki gundi. Obuwangwa tebukikkiriza ekyo, togenda. Ate oba ne basenga nabo tebagenda. Senga omwana omulenzi ate anona ki eri, kiki kyanona eri, tagenda. Mu buwangwa tagenda. Omwana omulenzi ne bwe yagendanga ye yekka kasita aba nga taleseeyo mwannyina ng'omukazi basobola okumumuwa. Kakati omulenzi ne baganda be ne bannyina ne mikwano gyabwe abatonotono, abo be bagendanga, simanyi oba mubadde mukimanyi, naye nga ensonga eyo njogeddeko kubanga nkulu nnyo. Hari n'ekirala, abantu bajja ku buko ne baleeta ebikajjo, nga baleese ebikajjo. Kati bino nabyo mubyegendereze, temutwala menvu, temutwala bikajjo, temutwala magi, temutwala nanansi, temutwala, waliwo envanga, essunsa, biriŋŋanya, entula. Ebyo tebigenda ku buko, ensugga tebigenda ku buko. Edda ne nakati tebamutwalanga bino bya nakati bizze mulembe guno abantu mwe bawoomeseza, musimanya nakati ero neegaana, tebyagendanga ku buko. Ezo enva endiirwa tozitwala ku buko. Fene totwala fene ku buko. Muwogo tutwala muwogo ku buko. Lumonde
totwala lumonde kuuko. Bingi nnyo ntonotono nkenene, mulimu ebintu nga byo tebigendera ddala ku buko. Kankomeko wano naye bangi bateekateeka emikolo naye ebintu ebimu tebabitunulamu. Ebyo mubyegendereze. Bwe naafunawo akadde ndikomawo n'ennyongereza ku nsonga y'ebyemikolo wano. Mubeere bulungi. Akuume atakuumira mukemba awangaale omwana wa Nabijjano. Mbagaliza ekiseera ekirungi naye nga mugule ebitabo bino Olulasange